Bwatyo William Mpagi omutuuze w'e Nakitokolo ekisangibwa ekyengera Town Council bwe yatunyumiza ennaku mwayita ne famire ye mu mbeera y'omuggalo oguliwo olw'ekirwadde ki COVID-19. Ono n'abantu be twabasanga ku ffene nga gwe baali basibirira okusobola okubeezaawo obulamu. Ono oyinza okugamba Katonda amwanukudde bwadduukiriddwa n'emmere. Bebale kutudduukira kuba batudduukiridde bebale nnyo bebalire ddala. Emmere Mpagi gy'afunye egiddwa ku ttaani 2 ez'ebijanjaalo n'obuwunga aba St. Lawrence Schools gye baawaddeyo eri abakulu b'ekyengera Town Council eyambe ku bantu abali mu mbeera ng'eya Mpagi. Twagenda ne tulaba abantu baffe ab'e Nakitokolo ne Nabbingo ng'omuntu ali ku TV ayayaana talina kyaliisa abaana bali ku ffene salidde ffene gwe bali mu kulya. Ne tugamba abantu baffe mu kitundu mwe tubeera amasomero gaffe mwe gali kwe kuvaayo ne tugamba katujje tukole ki tubadduukirire. Tugenda kusookera ddala ku bantu ng'abo, tulina abalema, tulina abakadde, tulina n'abalala abaali b'okyagonja. Mpagi kati ali yaddeyaddeko naye ng'abantu abawangalira mu bizinga by'Essese Kalangala bibasobedde nga nabo baagala gavumenti ebadduukirire n'emmere oba si ekyo boolekedde okufa enjala. Debora Nabbosa nga w'abaana 4 y'omu ku batulojjedde embeera mwe bayita. Akabaala baakaggala n'omwami wange omulimu gwe yali akola baabaggala yali avuga boodabooda ate ng'erudda ndi mukazi muzito. Ono essuubi lye liri mu mmere gavumenti gy'eri mu kugaba era yeebuuza ddi lw'enaatuuka mu kitundu kye. Abavubi ku myalo okuli Ssenero, Bwendero ne Lutoboka n'ab'embeera bagikaaba lwabwe. Ab'ekitongole kya Red Cross nabo balabudde ku kiyinza okuddirira singa tewabaawo kikolebwa okudduukirira abantu mu kitundu kino. Abatulwanyiza COVID ate twesange ng'endwadde endala ze twandiyise opportunistic infections ezikwaragana ku birwadde biranga naye tuziwadde omwaganya. Tetwagala kumenya nnyo biragiro bya gavumenti naye olw'embeera y'enjala egenda tuwaliriza okuva mu mayumba ate tudde ku luguudo. Ku myalo era nabo basuubula busuubuzi buwunga kuva Entebbe kuva e Masaka mu ngeri naye ku mbeera eno kati abantu batudde tebalina ngera bwe mulabye omukyalo omu akedde wano ng'aga nti gundi kafiyu yamukwatirayo taliyo kati ali wano talina alina abaana 5. Yadde nga guli gutyo mu bitundu ebimu ng'ekamwokya mu Kifumbira okugaba emmere kugenda mu maaso. Emmere egabiddwa mu kitundu kino yaweereddwayo omubaka omukyala owa Kisoro Rose Kabajenyi. Ateereza emmere tusaba eno mmere tutumanyi nti temara bambi ntono naye tusaba abantu eweweezeeko nga bw'embeera oluusi eyinza kudda mu nteeko. Erubaga naye wali abawaddeyo emmere okudduukira ku bali mu bwetaavu olw'omuggalo oguliwo. Tulina abaana bangi abakomawo ababadde ku mirimu ebweru nga babadde mu kalantini nga bavuddeyo. Tukoze entegeka okulaba nti tusobola okubatuukirira tubeeko ni kye tubawa mu kaseera kana kazibu. Wadde akawunga ka gavumenti kanaba kutuuka mu abo bonna abakyali ewala tujja kuba banaagenda batuukako tujja kuba ffe tumaze okubakwasizaako.